Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale Bagitafaali TV abali mu Iraq, abali Qatar, abali Saudi Arabia, abasinziza mu ggwanga erya Oman bagamba nti mwene kyamazima mwakola kyakabi nnyo, mwakola kya tabu nnyo, mwakola kya bole nnyo kubanga mwasubscribing ate ne munyiga kale eno Bagitafaali TV. Chris Evans yafunye dde omukyalo omupya Omuzungu, yefunidde kikyeruppe era nga bali mu mukwano gutagambika. Laavwe bali mu bire baaba, laavwe bali mu bire era nga munnange bagamba nti new couple eri town Maxinoya akosa ne Chris Evans oba kati ani akuula munne nange abayeba ku social media tebagwa se basinga bagamba nti Evans ali mu kubanga akuula Omuzungu kubase mu n'abazungu nabo bamanyi okubeera wano mu Uganda naye nga sebo nabo tebalinamu wadde olwafite bakolusi eriyo olusi abava mawanga gaabwe yageebweyo kuba Maxinoya oba Mungereza oba mu America yandibu mu America bamanyi okuvaayo olusi n'akasente kaabwe olusi baba bava Bungereza olusi n'avaayo ne zipawundi ze oba zidoola ze nga mu Bungereza ayinza okuva ne zipawundi ze oba mu America n'ajja n'avaayo n'avaayo ne zidoola ze kati abasinga bagamba nti Chris Evans tabanga ali mu kukuula Maxinoya ali mu kubanga akola ki, ali mu kubanga amufera, ali mu kubanga amukuula. Aya basi muna ebitambula kadde kano ku matimbagano nje social media jukira Chris Evans musajja atuna abonyebonyi n'abakazi Uganda yagambye wai kamba omulemu era abudde naga abannaye nabawumuddemu nagambye wai kamba etegulemu kubanga ozise nnyo kubanga munnumya ensimbi zange mulyandi kamba etegulemuko ye mukulu Chris Evans kaweesa nenga mungera okubanga mugikuumirako n'okubanga mugifollowinga Bagitafaali TV gy'abali mu Iraq namwe abali Saudi Arabia mbatomeddeko ne mbagambya nti ekyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo, mwakola kya tabu nnyo, mwakola kya mutawana nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga kati Bagitafaali TV era Chris Evans agamba nti temutya nnyo ebintu biri serious agamba nti emikono gigenda kuba girimu essaawa newankubadde agamba nti abasinga bagamba nti ani akuula munne abasinga beebuuza ku Chris Evans naye n'omuwala Max ani akuula munne abasinga bagamba nti Chris Evans tabawubyako ka vidiyo ka luyimba eyo vidiyo ya luyimba naye nga mwene tujja kuba tumanya binabanga bituufu era bijja kuzuuka wano mu Uganda oluusi kiba kizibu sereba okuuma ebintu binabituma mu private eva biriikinga basebu be Uganda tebakuuma byamba byabwe no tebakuuma byamba byabwe eva bifuluma ne tubitegeera era Evans wanaabawo ekigenda mu maaso wakati we ne mwana muwala Max tujja kuba tumanya era tujja kubitegeera bijja kuzuuka naye nga following KBTV KRTV Uganda no Faali TV Faali UG News salangoze following zonna YouTube channel zange ezo tujja kubanga wejusa mune kapo empya mu kibuga Evans kosa ne Max Evans yabudde na confirming anagamba nti mwe mukyali mu ebyo mbwate ani akuulaani tugenda kukola wano emikolo egijja okuba Uganda yonna kosa ne social media yonna tugenda kugiyegomya tugisaanikule tugibikkeko yonna kuma tugisaleko yonna wabere nga tewali kyeboogerako kirala okuleka ffe Chris Evans agamba nti bajja kusalako social media yonna bagizingeko babere nga boogera ku bokka weyo omukyala w'omupya bagamba nti ye mukyala we naye girlfriend w'omupya okubadde abasinga bagamba nti abali mu kuteekateeka ka vidiyo kaluyimba agenda kubafulumya akayimba mu guno omwaka kiatanaba kubanga afulumya akayimba mu 2025 nabasinga bagamba nti temutagala nnyo tabawuddisa nnyo tabafeera ajja kubafeera nga ali mu kukola vidiyo abasinga bagamba nti Chris Evans mbu talina ntobe eyinza kukwala Muzungu ono abasinga babiwakanya bagamba nti tojja kumusobola Omuzungu era nabo mufunye wadda kuyita ombale akugendeko abasinga bagamba mbu Evans talina mukisa mu bakazi mbu gwafuna Eva ebatamumubbako mbwanoba
mubangi bazenga afuna nga bamubbako muli bulisha kashi bamutwala kujukira bulisha kashi ali TikTok ono bali Dubai bulisha kashi ndowooza ali Dubai ali eyo yakolewo bu video bwe n'alyoka akola ebintu ku street ng'alinga ng'omulalu bulisha kashi oyo ejuka amawuli gafuluma kabalaga nti ye ne ku Evans nti waliwo ekintu waliwo enkolagana ey'enjawulo era abasinga bagamba nti Evans nti naye yakola ki naye yakakana amuyise buyise mu ngalo ng'amugenzeeko kati abasinga bagamba mbu Evans ye buli gwafuna bamumubbako bamutwalako basajja wattu bambi Evans kaweesa naye nga byebyo ebitambula akadde kano ku social media era mbeebaza nimbagamba nti ki ekyamazima kyo mwakola kya tabo nnyo mwakola kya mutawada nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale bagita Fadi TV yugi likinga commentinga ate osigale nga ogikumidde ku nsonga za Evans akulisa Evans kaweesa ensonga z'omukyala Kyerupe gwe yafunye Omuzungu Kyerupe gwe yafunye abasinga bagamba nti tajja kumusobola abasinga bagamba nti ali mukola video ya luyimba temugendera ko temukiteekako nnyo birowoozo nakiteekako nnyo focus temukiteekako nnyo birowoozo wadde ka focus kubanga si bya ddala si bya ddala mubeere bulungi mbaagala nnyo mwenna abagyekumirako nammwe abagifollowinga era mbeebaza nimbagamba nti kyo ekyamazima kyo mwakola kyakabi nnyo nnyini ddala okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kale bagita Fadi TV likinga commentinga subscribinga nyiga kale ensonga za musajja mukulu ku Evans kaweesa mubeere bulungi mbaagala nnyo mwera